Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media UG tukole bwetu tubayite basajja abasajja mbu nabo bagenda mu nsonga ano lwaki ogambye bwoti lwaki abami ensonga bantegeera ndala aliwe nawe nakatebe nsabo kasembeze especially women ngamu abakyala bwe mugenda mu mbeera zammwe ez'ekikyala gye bayita menstruation cycle n'abasajja nabo bayina cycle yaabwe gye bayita male intimacy cycle. Male intimacy cycle ekoleeta yeeri ey'abasajja ejja ddi. Abasajja bano ekyabwe kigwa bugwi tekirinaako nga ddedi nga bwe tunalaba nti cycle y'omukyala ejja ku nkomerero y'omwezi oba nejja ku ntandikwa y'omwezi si bwe guli. Eyabasajja ekolanga rubber band. Cycle emala bbanga ki? Cycle eyo by the way because for we as women etutwalira like nabamu 3 days 4 days 5 days asusse nnyo 7 days kizibu nnyo olwokugamba mu wiiki 2 unless kati aba alina kizibu okay kati mwenga abaami munange basebo bakabaka ba CEO ba Mr President so abaana Dobozi na Bulime Esther S1 kwa talk with SCS Media Uganda kubuuzaako gwena wosinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno mwenna mbabuuzaako abapya kweno channel abakatwegattako okay nga leero osoose tulaba nga leero osoose okubeera ku mukutu guno nogamba kyekyo ya tubabuuzaako bambi mwebale nnyo mwebali ddala mwenna wosinza okubanga otulaba abatulabira e Uganda wano ku butaka abatulabira mu nsi eza Gulf countries Dubai, Qatar, Oman, Bahrain wonnawonnaawo then Iraq tugendako Iraq, South Africa, Rwanda yes then netugendako eri netugamba UK, USA, Canada, Italy, France n'ensi endala ne Romania y'abantu bangi abatulaba ababeerako nnyo kituzaamu amaanyi n'essuubi. Wano waliwo Douglas Freeman weekumira nnyo ku mukutu guno, Princess Imene weekumirako nnyo ku mukutu guno, Stones weekumirako nnyo ku mukutu guno, Teddy yes, Esther, Martin, Mastula, Stones, Pad Sebulime, Nambiru Ann, Point Media, Halat Hub mwenna wosinza okubanga obeerako nogamba kobeereko okuva gye tutandikira paka kola kyamaanyi Ajara mwenna we appreciate namwe mwenna abatuwabula tusiima because omuntu watuukira okulaba sho najja n'awabula ate tubasuubira nti tujja kuba tukyusaamu. We take your suggestions serious and we are very much humbled. Mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku mukutu guno tusiimira ddala naye nga olunaku olwaleero tuyingidde mu mindset change ne mwami Douglas K. Segawa. Douglas K. Segawa tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbasanga esi. Obulamu bugamba ki? Obulamu butambula bulungi. Allah atukuumye mpola Katonda atukuumye. Abatulaba mwenako S Media. UG mwebale kusubscribinga amanya gange nze Douglas K. Segawa. Bangi mumanyi neera kanziremu mbebaza nze sijja kulekerawo bebaza because I'm very happy. Reason being family ekula nga esi bwayogedde kituufu family ekula waliwo omukyala ali eddoka eyo kata bannange weebale nnyo abeerako ng'alinze by thank you so much mwebale subscribinga mwebale kulikinga mwebale kusalamu videos ezine zitambula ku mikutu ez'enjawulo platform z'abantu endala ez'enjawulo mwebale nnyo mwebale ddala twewaayo okubaweereza era tujja kubaweereza. Tujja baweereza anti kati mbadde ntunulako wano ndabe Patrick Kimuli ya Collins abamu amanya muteekako mazzi njagala kulaba omwami wa Point Media oyo. Thank you so much. They're really doing a very good job. So Emmanuel naye byonna they are doing as well. Mwebale kutwekumira kubeera ku mukutu Queen of
Chagwe, is it? Chagwe, yeah. Queen of Chagwe. Thank you so much. Omanyi kiba kirungi nnyo Benon Kingi nojja ku show abantu tebalaba Andrew Grace, yes, Johnny's bonna kiba kirungi nnyo nojja ku show n'obalaba nti you recognize them. Yes. Mwebale nnyo mwebale ku subscribe. Mwebale nnyo mwebale genda na ku TikTok yange, the numbers are growing. Banange mwebale nnyo aba following ku TikTok. You can actually even go to my Twitter handle. I'm Douglas Kesegawa still. Ogende ne ku Media Now UG. Media Now is bringing something better. Na topic emu egenda kubeera ku Media Now, you'll see it. Naye mpola mpola musubscribing ku Media Now UG. Bingi nnyo bichaja amanya gange nze Douglas Kesegawa. Yeah, so what's up Douglas? Switch tambula. Tawali nnyo kyamaanyi kitambula. Mpola mpola emirimu gikwajja. Emirimu gitambula nga wagibala. Gitambula olw'okwagala kwa Mukama Katonda. Mbeera eyo nendaba video, haliyo video yandeetedde obuzibu naye njebaza. Naye nja kubirambulula bajja kubitegeera. Nziraba. Mbeera mu comment section. Obera nga bakuyisamu eggaali. Omanyize wenda bako comment yemu nga wasigaba musi. Omusajja. Lyesanyu lyange nneeryo. Nga bakusta. By the way, essanyu lyange. Reason being abamu twafuuka eddagala gye bali. Nga bakufuukira. Omuntu omu abeera ne grudge mutima n'agamba kati naajabizaawa. Kati bwafuna ffe aboogera ebyamagezi ebiseera ebisinga obungi ng'atwabya. Ng'akuwa ebibyo. Ng'ampa ebya. Naye nze nsanyuka nnyo. Comment whatever you can comment. I'm really very glad. Kiba kitegeeza oba ondabye. Nze anaabeera ku screen zo n'ennyonoona ddatawo. Ng'olaba nze. I mean, I like the comment section. Kiba kirala nnyo. Era nze kinnyumirira ddala. So Douglas, olunaku olwaleero tulina ekintu kye tugenda okwogerako ne Douglas. Naye waliwo ebintu ebimu nga so abi introducinga nga nina okuleka engeri gye kiri nti munnamawulire munnange. N'ebirala naye nga munnamawulire munnange olumunoga wa. Watch to introducing a mutwego no. I know ekintu kyangaye behind actually before camera. Angambye nti abasajja oba abaami, you know, bintu bino byawukana. Omusajja yani omwami yani. Ebe tujja kubimenya maaso nga tukkirira. Kale twogere ku manye nti genda y'abasajja. Kuba it varies with age, it varies with understanding. Oyo kuyita omwami, oyo ne bamuyita abasajja. So nagamba abaami abaami nakyo ate kiba kirala. Tukole bwe tubayite basajja. Abasajja mbu nabo bagenda mu nsonga. I don't know. Lwaki ogambye bwoti? Lwaki abaami? Ensonga bantegeera ndala. Aliwe nawe n'akatebe nsabo okasembeze, especially women. Ate abasajja baagala okumanya kino nabo basembere obutebe babusembeze. Naye abakyala bye baba babusembeza kuba kyonna kale kankinyonyole bwe nti wali weebuuzizaako lwaki omusajja bwe yeebaka naawe laavu gye yali akuwa teba yeemu. That's one. Wali weebuuzizaako lwaki omuntu eyakukwana mu kusooka olubereberye omukwano giya gwe yali oba yali nnamba emu tekyali bweri gwe sembera, especially abakazi. Wali weebuuzizaako n'ogamba omwami wange akyuse. Ekyo ekibuuzo nga mukyebuuza nnyo omwami wange akyuse jangu wano. Ekirala wali weebuuzizaako lwaki omwami wo atuuka ekiseera n'asirika ng'oyogera n'omuntu nga takuddamu. Tekitegeeza nti ayitakwagala ng'ali mute alina sayiko mwagenda nga mmwe abakyala bwe mugenda mu mbeera zammwe ez'ekikyala gye bayita menstruation cycle, n'abasajja nabo balina sayiko yaabwe gye bayita male intimacy cycle. Male intimacy cycle ekoleeta yeeri ey'abasajja ejja ddi. Abasajja bano ekyabwe kigwa bugwi. Tekirinaako ngadde nga bwe tunalaba nti sayiko y'omukyala ejja ku nkomerero y'omwezi oba nejja ku ntandikwa y'omwezi. Si bwe guli. Ey'abasajja ekola nga rubber band. Balina engeri gye beegudde mu kafuba n'amaanyi eganzibwamu. Byeraliikiriza. Omusitudde bw'ati tubalaba n'obwongo buvudde eri. Naye tugakola studio tutaliwo okubeera nga tuconcentratinga. Abasajja sayiko yaabwe ekola nga rubber band. Na rubber band zange nazze nazo. Tulina kye tuyita stretching mu basajja nti wagenda mu sayiko ye aba stretchings. Kiba kitegeeza omusajja ono agenda kukuvaako ggwe. Tagenda kukwagala nga bw'abadde akwagala.
agenda kuva ka stretching abenga ali independent ayagala kubeera yekka. Autonomy sisobola. Autonomy and independence kyabanoonya. Fe abasajja bwe twagala esi twagala ne tubabuliramu ne twerabira n'abeewaffe. You understand? So our importance of self-effort. Kati okusobola okuddamu okugivuba nate eyo sayika ejja. Sayika eyo bwejja tusooka bwe tuti nga tukyabaagala. Tuba tutambula bulungi, right? Nkyakwagala ese omukwano gwenkuwa amapenzi genkuwa gokka emmotoka njikuwadde n'ebyapa mba nsobola bisayinigira mannya gange. You understand? At that particular moment. But bwe ntandika okugenda mu cycle yaffe neehitinga up ne stretching n'engivaamu n'engiyingira bwenti ba ntandise okukola ki okuvaako bw'omanyira nti akyuse nkuvaako ddi kyekibuuzo era gwe omukyalo omanyira bwa nti ono omusajja wange naye ayingidde ebibeera nga nammwe abakyala bwe mubibeeramu naye agenze mu nsonga. Omwami agenda mu nsonga ze zino indicators kwolabira nti agenze mu nsonga. Ebiseera ebisinga abaami ffe tuba tuyina ebizibu twagala okubeera ffekka. A man feels better ng'agenze yekka n'asolvinga ekizibu kye yekka. Women actually feel better when they talk about their problems. Okay. Do you understand? Omwami awulira bulungi ng'asirise n'adda mu section ye eyo yokka gw'omukyala kasita okyogerako. Kyova olaba tulina kandingeko deep ate no show ndala nnyo the art of listening. Fe abasajja kitukaluubiriza nnyo okuwuliriza abakazi. Omukazi asobola okujja n'akubuulira ekizibu gwe ng'omwami we. Kati definitely ze mwami ku mulimu tebanyongeza mutaala mwami ono yanjogeddeko ebibuuzi by'abakyala nga bw'obimanyi bw'ajja n'akunyumiza olw'okuba ffe abasajja for us we are solution oriented. Tuba tufiguring out nti baneekanoonye solution sobole okumuyamba. Omukyala si kyabazza okukima ewuwo. Omukyala kyabazza okukima ewuwo gwe kumuwa kutu kumuwuliriza. Kyo kye bataminga as care and understanding. Kyova olaba abakyala bakomplaininga omwami wange tampuliriza. Jukira kati ffe ewaffe jukira omusajja okutegeera art of listening. It's a practice by the omusajja akyeteekamu bwetesi. Jukira kati gwe bw'ojja n'ombuulira ebizibu byo ate gy'okoma bigenda into detail to distance away yourself from you. Gy'okoma okumbuulira ese ebizibu byennyo nze ngenda ebuzibwa waabyo. Remember me I'm a logical being. Esi gy'okoma okumbulira kamera zafudde nyina ebizibu biki nze ngenda buziba ate nenkuvaako nga gwe si kyobadde ozza okunoonya. Kyobadde ozza okunoonya mu nze gwe ng'omukyala kuwuliriza. Just listen to me. Definitely. Walongambe sorry. Owulira omukyala n'agamba kale senga yaŋŋambye bugambi sorry. Onayogeranga nange. Do you understand? Kati abo bakyala awo wennyini awo we wali obuzibu nti obwo oba totegedde sayiko omwami wo gy'alimu kigenda kukaluubiriza. Back to my rubber band again here. Yes. Omusajja akuvuddeko like 15 inches right? Oba 15 or 12 ziyinza okuba noziwera. Omusajja ono bw'abeera eno yekka aba ali mu kwezza. Bw'abeera naawe ng'akwagala abeera mu bubuze. Kizibu kutegeera. Bw'abeera yekka aba yezza self ya sense eri edda. Naye bw'akomawo eno ewuwo abeera mu bubuze. Reason being lwaki kiba bwekito sayiko yaabwe bwekito nga naawe omukyala bw'ogenda mu bigundi byo ne bikuluma n'obikaminga mudi. Olaba obikaminga mudi nga buli kyolabako kikunyiiza. Kati n'omwami naye gutyo mu sayiko ye simutagala zikwata n'emmere eba ekuwunyira even bubi. Reactions zammwe ezo ze mukola n'abaami nabo balina reactions zaabwe lwaki bapulinga away. Men actually always pull away because of bali mu sayiko yaabwe. Lwaki ekiseera ebisinga bijja kasita omusajja afiiringa intimacy naawe okumala ebbanga. For example kukwanye twebase twegadda nze tukoze ebyekikulu byonna bye tukoze. Abasajja abakazi awe baviirawo ne bagamba takyanjagala nga bwe yali anjagala luli yamala n'ankozesa. Abakyala abasinga kino njagala mukimanye bwe neebaka naawe laavu gye mbadde nkuyinako tegenda kubeera y'emu. Lwaki? Ngenda sooka nkuveeko
si mu bubi kati ogenda wulira ate logika ate wagenda okugira mu maaso awo bwe nkuvaako si mu bubi nze ngenda sooka neeyawula ate jjukira bwe mbeera naawe mbula obadde okimanya abakazi bangi focus abasajja bagibabuza n'obeera ne mukwano gwe yali abala ekiralo olw'okuba yafuna omukazi akyuse n'olaba n'omusajja nga maama we ne bwamubuulira ebigambo takyabiwulira ali wali mu bubuze omukwano omungi gumuzibye amaaso n'ebyapa bye yali akoledde okumala ebbanga abigabye abitadde n'amannya ga mukazi era abasajja eno sayiko bw'oba tokigendamu oli mu kabenje k'amaanyi kiba kitegeeza teri bintu by'abantu balala byonna by'owulira okujjako by'oyo but this cycle actually when you enter into it in most cases you find yourself very fast n'omanya nti ate by the importance y'okubanga oli mu point eno ng'oli eno wekka ozuula nti omanyi nga have to create boundaries wadde ona mukazi wange. How many men create boundaries nga balina bakazi baabwe? Creating boundaries, decisions osobola zikola as an independent man. Autonomy and independence comes to this point ng'oli eno wekka. Oba kitegeera wano tekijja kati omusajja agenda okuvaayo okudda katusooke twogere ku point eno ng'ali eno yekka. Omukazi ye aba awulira ki? Omukazi awulira insecurity. Omusajja agenda oba okitegeera oba kiki awo bwe muviira ne mweyerusa awo bwe muviira ne mugenda ne munywa ebidagala simanya amazzi gajjenga mangi omukazi ebiba bimutokotera mu bwongo bwe biba biyitirivu oba bimuwombi ebyo byonna byonna omusajja byonna obinoonya naye ate nga bambi naye nga bambi ologa wa bwereere ali mu sayiko ye oba kitegeera sayiko emala bbanga ki sayiko eyo by the way because for we as women etutwalira like nabamu 3 days 4 days 5 days asusse nnyo 7 days kizibu nnyo olwokugamba mu wiiki 2 unless kati aba alina kizibu okay kati mwenga abaami munange basebo bakabaka ba CEO ba Mr President eyamwe ekoma bbanga ki okay sayiko yaffe eno etandika okukoma ku intensity love gye nali nkulinako esi bweba love gye mbadde naawe it's totally very intense nga nali nabula dda kiba kitegeeza mi pulling away ngenda sooka mbeereyo okumala ebbanga okusobola okudda bino ebintu byetaaga entegeera nga yo nsukkulu mu mukko era ngimenya definitely abalabi basobole okukitegeera kibeera ng'omuntu gwe baamenya omutima esi ffenna batumenya emitima ne rate kwe tuwonera yanjawulo esi bwe mba nina omuwala gwe nali njagadde ennyo ne ntuuka ekiseera nga nabuliramu ye nga ne bwagaayo emmere ku sowaani agimpa n'akamwa ke n'enjirya gwe ng'obadde n'omusajja wo nga mweyagala si kyamaanyi nnyo kiri awo omuwala ono bw'anaava mu bulamu bwange nga mbadde mbulidde mu ye kwe kugenda okusinziira okuba obumenyefu bwange oba n'ebiwundu okubeera ebiri very deep break yonna bwonna oba heartbreak egenda okujja kisinziira ku input ya emotions ze wali otaddeyo era kwe kujja n'okusinziirira ebbanga ly'onootwala okuwona era abantu abaluddewo nga baluddewo nnyo okulaba nti bawona kisinziira ku kiki baali bateekamu eringa bizinensi ese oba wateekamu kingi nnyo ekintu ne kigaana okuzza nga bwe wali osuubira ogenda ku breaking down oba okitegeera kati nekino nakyo bwekito bwe kiri fe abasajja tuwona according to magnitude ya love gye mbadde nnina mu mukyalo oyo bwe ndaba nga mbadde embuze nnyo si bonna nti abasajja eno cycle by the way bagifuna it just hits oba ntegeerekeka ejja bugi nehiitinga nolaba omusajja nga akyuseemukko by the way there is a difference between a father a lover and a chess player byawukanamu kati simanyi gwe muwala ani gwodeetinga awo kati ku musajja alaba nga yafuna abaana alina omukazi ono bampeta it challenges bwoza lwaki aba talina jjajja kudda alina abaana n'omukazi n'empeta naye emusibye now kati ye bw'anaagenda eno ajja kubeerayo ku making sure independence yejja autonomy ejja bw'anaakomawo asobole okulaba nti takes care of
abaana be n'omukazi si nti omukazi amwagala nnyo quoting clearly Andrew Kyamagero yali ku shemu n'agamba ntuuka ekiseera nga Linda ntamye oba ntegerekeka bangi nnyo mwamuwalabulira ku social media n'akijjayo nabuli nagezaako kinnyonnyola ne batakitegeera kati ffe abasajja tulina sayiko gye tugendamu eyo gye mba nnyonnyodde intimacy sayiko and especially hits abasajja abafumbo n'owulira omuntu ng'omukooye naye olw'okuba okitegeera naye olw'okuba vows ze wakola abaana be mulina image gy'olina reputation gy'olina togenda kugitta nedda naawe ate atugamba bino ate okoze bino. Do you understand? You're always judgmental, especially we people who are in the limelight. Mutujajinga nnyo ebisusse. Do you understand? Ate naawe bulijjo atubuulira wano okitegeera n'obeera mu relationship nga kutama but yes kati abasajja bano ebiseera ebisinga abafumbo bw'aba ali eno nadda kati laba omusobi omukazi gy'agenda okukola ateekewo shield. Jjukira bwe mbadde ngenze mu oba kanduyita olusirika olwange oba mu mbeera zange ezo ngenze mu nsonga kale kankitaminge bwetyo ngenze mu nsonga zange gw'olowoozezza birala mbuuza olowoozezza ki omwami wange atandise obwenzi omwami wange sikyamutegeera omwami wange sikyakola bino takyampaana takyampa budde omwami ono ali mu takyayomba omwami ali mu mbeera ezo oba agenze mu nsonga ezize ye mwami abeerawo nga 90% mind ye teriiwo 5% bweri era nga bwakomawo yebbika nnyo mu bintu ebyokubeera isolated okitegeera nadda mawulire mugenda omulaba atudde eri ku balcon atudde ali mu kunywa kacaayi yekka bino abakazi mulina okuba nga mubimanyi si nti omwami obwo agenda mu sayiko bwetyo nti aba akukyaye aba agezaako okwezuula that definition okusobola okudda oba okitegeera ate yo gy'abeera n'abayiiyiza ebinaagasa mmwe you get kati gwe tolina kugezaako okulaba nti bw'aba agezaako to pull back ate gwe otekewo shield oba ntegeerekeka kiba kitegeeza ogenda kumuziyiza kyova olaba bangi relationship z'abantu abasinga bano abakyeddeeti nga zigaana ate temukola ensobi mutwanguyiza okutuwa bw'onyanguyiza okumpa nga kyembadde nnoonya nkifunye I'm going to go back. Jukira bw'oyanguwa n'ompa mangu amagulu n'ompa akaboozi mu budde obw'amangu ennyo olw'okuba nkukwanya emyezi 3-2 oyanguye mangu okumpa. Omuntu yaliruddewo bbanga ky'okkuwaako. Ese olaba ebintu bino. Because oganda mu myezi 2 aba ayanguye. Banga myezi 2 abantu babasaba olaba kusabira ku lusooka. Abawala njagala kiri kyenva okwogerako previously. A chess player, a lover, and a father. Abo abantu olina obbalaba nga bazze okukwana. Ngobalaba muntu omu aba ab'enjawulo. Omuntu oyo bw'aba azze you can actually identify him oba n'abantu abasatu. Waliwo omusajja bizibu mukko nti kati birina kiba kitegeeza birina okutwala omuntu alina amagezi. Nga tonywa ku mwenge. Okunywa omwenge tekitegeeza nti amagezi oba togayina. Anti waliwo olwobeera nga omwenge gwe guku influences. Thank you so much. I'm not saying all. Definitely. But this is tunywako. Olina okwegendeeza nnyo gwe omuwala nti abantu bano we bajja omuvubuka onazze alinamu mbala ki era gwe omuwala onoonya ki. Bw'oba onoonya player, there are very many and they'll bang you otandika okulaba nga gundi eringa rubber band bweti. Do you understand? Lava ajja kusuuta ogende nga ku weekendi omwoleza engingo ye okola otya naye jjukira abo time span yaabwe eba ntono tayagala byakuzaala jja bamenyerako extics z'abana abantu zanjawulo. Let me write it down so that we don't forget. Kuba ogenda okulaba ng'ono lava intention span ye eri awo tugende tucakalemu tugende wakonjerezeko ku ngoye onfumbireko otandika okufuuka weekend wife. Do you understand? Kati father ono ye omusajja bw'omulabamu element y'obwataata omulaba ng'ebintu bye prospects ze zalina za future. Every time tujja kukola bwetti hani tugende tukole bwe kiti ng'omulaba naawe mu bintu bye mwoli you are inclusive. Kati the problem that really comes in bonna bw'olaba boyfriend wo gw'oyina ayina
personality ki mbala ki chess player definite lover oba wa father okay. kati oba mugenze ne mufumbirwa abasajja balava n'ogenda ewuwe ku weekend n'otandika okoze engoye biki weekend wife olubuto ne luluma n'ozaala omwana asooka omusajja ono gw'ozaalira teyayagalako kubeera taata gw'omutaddemu obwobwa taata si byalinako mukowu muzibu tayagala na kukiwulira oba okitegeera muzadde omwana owokubiri yoyo gw'ogenda okulaba ng'alina spirit of procrastinating olw'okuba ekintu kyajja takyetegekedde. Spirit of procrastination yeeriwa buli kimu agenda kukisembezaayo. Tujja kumwami bannange tufunze abaana tuzadde basatu tuli mu muzigo gumu tujja kikola. Element y'obwataata eri teriimu. Ate n'ekisooka abo ba lover boy especially ebisinga tebawuliriza. Tebalina element ya kuwuliriza. They are always self-centered. Yaba yeerowoozaako yenga ye buli kimu akikulekera. Era nkubiriza abakyala bw'oba wafuna omusajja bw'atyo ng'oli mu bufumbo bwe butyo omwami wo mwe yanafuwalira gwe sajja kulirawo. Bw'aba omwami we ebintu ebimu takyabikola kiddamu wano nga wafuna omusajja omuyabayaba ate nga be bangi mwagala ba smart wire ng'agiina eringa solid eva kuno ekoma eno ekoma eri akutuuse gy'otuuka ajja kuba gudu naye results ezinava mu sex will you endure kati era kyova olaba abakyala you are doing all this and you are complaining abasajja benaku kino tebakyalina mugaso. Ani yagamba nti father talina good sex? Omusajja alina father azino omusajja alina element y'obwataata talina good sex. Naye gwe engeri gy'okidefininzeemu olinga gamba nti ne father sokuba ne smart you're frontlining that. Obadde okimanyi omwana gy'anookoma okufrontlininga sex n'ogwa mbizi okufrontlininga sente n'ogwa mbizibu kati nekino nakyo bwe kiri the more you frontline sex like your daily food. So you mean what you are trying to say is sex is not important? No, it's important. It's one of the core things. But as long as you don't frontline it. It's important. It's important, because yes. We have seen a lot of relationships that zip breaking up because of sex. Definitely, they do. They do. Naye kati mwakambabuulire wano ku kamera ababagamba nti lot of relationships nyingi nnyo breaking up because of sex. They are automatically wrong. Kati kambabuulire lwaki relationships z'abantu zimenyeka. Ensonga eri ejo not understanding our differences. Kankiddemu bwe muba temusobola kumanya nti mwawukana the way a man operates is far-fetched different from the way a woman operates even in sex. Obadde okimanyi gwe esi sex we engeri gy'omupasiivingamu yanjawulo nnyo n'omusajja engeri gy'amupasiivingamu n'entuuka yammwe ku ntikko eyawuka. Kati ne wano nakyo bwe kiti bwe kiri kyova olaba osanga nnyo era abasajja abategedde nti banaye we are totally different human beings, we come from different planets. Obufumbo bwa butandisa okukwatagana. Mbooza lwaki amanya nti bambi mukazi wange bw'atyo bw'ali n'omukyala naye n'amanya nti musajja wange bw'atyo. Kati era ne kino kye mbadde njogerako tugenderaawo. No, we are coming back. I'm not trying to provide me, yes. But golooza omuntu wategeera nti you know ati kale bba wange kibulamu naye ate ombibu tukesanga gukyaga atagendako ebbali nagamba kati kangendeko ebbali njakifuna ekyo ekambake but at the end of it all webakukwatira kaba kaweddemu esi kino ekyobbaawo okubulamu no bba wange ayinza obutabulamu ayinza okubulamu ate wengenda ebweru I'm not saying me but abakyala abasinga bakikola nnyo ngaina gaiwe mukimu akimuwa Douglas you know tube bantu bakulu amukolera amulabirira naye bannaye muganda wange newagezaako mugaba nange alugero kanga atambudde kyokka atambuddemu namukwata omukazi yanyendako bad sex. Okay, this is what I really said even in the last show. Imagamba actually nera tulina omulama gwe njagala obbaleetera lwaki abasajja abasinga bagamba lwaki abasajja abasinga bagamba nti abakazi tebasiima. Why men think women don't appreciate? Definitely. That's our nice thing. Lwaki abasajja balowooza nti abakazi tebasiima. N'abasiima tebasiima. Ekyo tujja kukyogerako. Mpulira nnyo complain basajja nti abakazi tebasiima.
nti n'omukolera buli kimu omukazi n'atasiima ebyo by'omukolera si byayagala kyekiri kye nakugambye esi oyinza n'okusanga omukazi nga sexually very good naye nga si byayagala abakazi ekintu kye baagala ebiseera ebisinga nze kankyogere wano baagala kubawuliriza you having your good sex ng'omukazi tomuwuliriza agenda kupavatinga agende ewa Michael. It's very hard to understand. Women are looking up for care and understanding. And care and understanding comes when a man listens. Chovolaba nina okuexplaining ekino kintu obulungi omusosobola kitegeera the art of listening. Men do not listen. They think that offering each and everything on table, having good sex, having a long dick is going to make sure that ejja kulaganga security to omukazi mu owninga. You are totally wrong. Ebyo nabyo nejja kubikola. They need them to listen to you. Go, you're not making sure nti omukazi omuwuliriza. Let me give you a small scenario. Just listen to Definite. Choka. Ese abakazi kye baagala. Buuza lwaki. Mayinze nanti nange godire wano ndi mukyala. Oli mukyala. Naye esi obadde okimanyi. Yinza okuba nkomyewo ku mulimu, my girlfriend najja oba mukazi wange najja. Kangeze mukazi wange. Mukazi wange najja. Nangamba honey, do you know what? Honey, ku mulimu tebanyongeza sente. Honey, ono yanvumye. Abasajja ebyo sibe tuteekako you must focus. Naye ate gwe to you, a woman, it's important. Ukimanyi ekyo? Kyoyagala munze si kufunira solutions. Kyoyagala munze kuwuliriza and just giving you a hug. Everything will be fine. No, you got a statement that everything will be okay. I'm here. Oh, child, definitely, I'm here for you. Kati ebyo byonna bigenda. By the way, I'm here kyekyo nagamba. Women can be easily manipulated. It's really very easy for them to be manipulated. Only doing that, wallahi ne oba toyina sex mulungi esi. Era abeera n'emikwano gye nze ngenda kyogerako ne Douglas, ngenda kyogerako ne Michael. Michael will understand. Period. Oba kitegeera. Abakazi baagala kubawuliriza. Naye jjukira ffe abasajja okuwuliriza tekwatutondebwa. It's not in you. We are just practicing it. And how many men are practicing that? A few of them. Kyova olaba abarasta bano mugamba babapyeko abakazi. Abarasta, they mastered the game. Those guys listen to their babes. Kyova bagamba balina love. Abalina dreadlocks abo. Balina love etagambika mbuuza lwaki. They mastered. I'm searching for that man, that kind of man. They mastered the game. I'm here. They mastered the game of actually listening to women. Muwulira bulungi mpekaako omukyajja n'akyulya takirowoozaako nnyo nti bajja tulaba nga nze bwe nagamba kati omukazi wanagamba mpekaako mpuliranga naawatawo eri akajjanja batulaba oba okitegeera rasta ebyo si byakola amuwekerawo indirectly oba abantu bakoze nti oba bakoze biki atambula mukutta omukono benywegeramu ne bayimirira mu kkubo wakati kati ebyabasajja abasinga balabanga bijja baswaza ate abakyala bye baagala. You understand that PDA awuliranga oba okitegeera n'awuliranga ky'oba olaba n'agaanira ddala n'agamba kati gwe tolina byonkola oli n'amugulira ekikomando empeta n'agiteeka mu kikomando ne bagula n'atuula bulungi banne ne babeerawo n'aggyawo ekikomando empeta n'agijjako n'amalusu ge n'amwambaza empeta. Gwokoze engagement simanya biki otaddeko decorations okoze otya omwana n'akutaaninga down naye ng'ali ku musajja oli downtown ayinza okuba takola nnyo na sex kiri awo naye olw'okuba amuwuliriza kyamugamba okukola kyakola kyamugamba okukola kyakola. And women do not need much, trust me, they don't. Tambula naye kusaawa mwe, they don't. And let me tell you something, women are not demanding. For pressure for abagyeteekako that's not the thing. Kino ekintu ze maze okukiraba namaze okulaba lwaki abawala abasinga oba abasajja abasinga tugwa mu relationships ez'enjawulo olw'okuba esika nkuzeewo katini nti omwami bw'agenda eno mweno sayiko ye n'akoona eno okupulinga back agenda okukomawo ng'omukazi agenze. Lwaki? Nabadde njagala nnyo okumanya
how long does it take? Wanga ndenzo kuddeyo osirise oli mu lusirika osirise wesibidde mu kisenge tojankubira tengani awo. It hits us differently. Ng'omuntu bw'anagamba nti ze bw'agenda mu menstruation cycle tayagala bantu. And if ejaffe weera nanti oba okitegeera definitely ye zakyengeza kugamba naye waliwo oliye ng'ajja gigendamu abeere nga waali mu maaso go naye nga mu birowoozo taliimu. It depends definitely. Naye nga bwe nkugambye nga nayo menstruation yammwe weba hittinga different n'abasajja naye tuhittinga different. Okitegeera olinaabulira ddala have to understand. Kaddemu bakawulire have to understand. You have to do what? To understand. I can't understand. Omusajja ntakingamba. Natajja kigamba. Mbere ku lesson kati olina kubeera ku podcast nga zino bakikugambe nti omusajja ebiseera ebisinga bw'apuulinga we. How do I understand Definitely. How do you understand such a man? Era nzijjamu eyo gundi bibigenda n'okusembayo ebyo. Era kati olw'omukyala alina kubeera very vigilant. Nti olw'okuba nti omusajja abadde naawe intimately muhavinze sex mukoze buli kamu mwegase mwegatiddeko mu kiyungu mu toilet bathroom mubikoze byonna biringa ebiweddeyo because mutuuka the point relationship ya muba ofumbo bwe mutuuka ku climax ekyo bayita breaking point ne mutuuka ekiseera nga biweddeyo nga temulina kiba kye mugenda kukola kati ye omwami awo cycle ye bwetuuka ekiseera nehitingira. Era abasajja bakazi bebagamba bwe namuwaako kati manyi tuhavinze sexy nze sikyamutegeera awo our breaking point comes there. Ffe tutuuka mangu ekiseera ne tudduka mangu ne tugenda eno mu cycle yaffe ne tubeera mu stretch zones zaffe gye bayita man being in a cave. Ate n'ebiseera ebisinga ekisinga okututwala stress ebe tuyitiriddeko. Jjukira gyekiri kye nagamba nti gwe wenkukwana esi oba bwenkwana oweewange oba bwe nakwana oweewange minzaani yakyuka akalimi konna kali mu nze katya bw'okwana omuntu yenna emigugu gye gyonna gikyuka ne giddira gwe n'ogirera. Kyova olaba mugamba abasajja b'ennaku zino batya obuvunaanyizibwa because of that. Bwenzija nekukwana nakamatte nenzija nekukwana gweddanira namboze tuba twagala okkirize naye bw'okkiriza automatically kino kyaffe kya butonde because for us our self is under provision. Self yaffe ejjanyo nga tuprovidinze kyeki kye nayogerako last show neŋŋamba nti bwe musuffocatinga provision yaffe eno tulaba sensi yaffe muba mugisse ng'ate mu abatuwa you are doing the opposite. Kyova olaba ogamba now this one is not a man. Kyova musiba mutujjukiza ekintu kino. Be a man. Please be a man. You get? Naye kino kintu ate mugezezaako ne mukitta. Temukyalina abasajja mulina bakazi bannammwe. I've realized people actually practice. N'atakuwa ku ddiiru kiselfu yo bali mu kugitta okuwa ogusooka si kibi naye kasite neefuuka daily routine ali independent nga takyasabaza nviiri takyasabaza ki definitely esi kasita kino ekintu kinabikaminga like a daily routine yourself is going to die. Nebusajja tubawulirangayo bebangi bayirayo tonsaba kino tonsaba bebangi kati nange wembanga sibikusaba ate ng'oli bulamu bwange tansarant kakiraba gwagenda oddumira n'okuba okube n'okusibirayo wabweru onsibireyo kyewaba kati omuntu omukyala kizibu nnyo okumufukaamirira ate nga bayagala amufukaamirira. I'm not saying it's a must naye waliwo abakyagala kyewaba omukyala watandika okuwa ebintu abyetuusaako kati ajjamu omubuuzi ova wakugambe how dare you omubuuzi otya nvaawe because amanyi okitegeera so oba olumu ababyogera abaana bato we just ignore they don't know what they want because omuntu asobola okushoga n'omutunyero ga okay I'm dealing with the boy. Now back to our cycle still. Omusajja ono bw'aba akomawo ne laavu nnyingi olaba nga bwenjira egudde bwenti bwegenda okudda amaze emyaka emyaka 3 mingi wama omusajja omulaba ono bw'aba ali ku pointi yeeno mbadde ngeza kubuuza for how long it depends according to the person. Nawe mulina blood groups ezenjawulo nti oli walinga menstruation ka flowinga nnyo kati nange it depends on the personality. So if I talk about 3 years just anyway you never know. Okay. Now omusajja bw'agenda eno
mu zooni ye yekka bw'aba akomawo ne laavu nnyingi naye era bw'agenda okukomawo ne laavu nnyingi ng'omuntu gwe yalese ayina ebirowoozo birala bw'aba akyaliwo ebiseera abasinga awo we bakiitingira olw'okuba omusajja takyamutegeera kati wagenda okushiitinga n'awoomerwa n'agenda n'abula kati n'omusajja ate ye bw'alwayo ennyo eno n'afumiitirizaamu n'alaba ng'okudda eweeno tebikyali muzuuli ng'agenda naye mu kaseera ako ng'ali eri aba tayenzeeko ebiseera ebisinga aba takyayagala intimate goal ye eba yahiitinga oba okitegeera kugamba abadde musajja watu nga mubiikira adda kyova olaba ajja n'amaanyi mangi ogenda okulaba omusajja wataguliranga bimuli omusajja takolanga kino omulaba is like arosinze from the dead azze mu balamu okitegeera like that nakyo kino kyekugambye kati omuntu ono alina okuba nga alina amagezi agategeera omukazi ono ti omusajja waba apuulinga back you just welcome n'okitegeera tosobola kukitegeera bino bintu bitono nnyo ababimanyi okujjako ng'otudde ku S Media UG oluvannyuma lw'emyaka 3 you welcome let me tell you something eno cycle giraba tosobola kuyitinga myaka 3 lwaki abasajja our need comes for abasajja need yaffe nga bwe nagamba it's sex tobola omusajja amala emyaka 3 nga teyegatta it's something very very strange especially when he's married the male this one it depends that it depends on the gundi gyaba alina libido ye yejjaddi that's a chizibu. Remember, our need as men is sex. Yours is. Jofala Naji said the male intimacy cycle. Because when you talk about it's about the intimacy cycle. Okubanga dalinze nagenda ayenda. Tata kuendera mu mwezi. Esi waliwo abakazi tribe ziri awo ezirina akasagazinga tozinyumiza. Well, if you can. Abakazi abava mu Eastern libido yabwe ya sex eri very high. Kati gwotandise cycle ye hitinze ozeri. Tomuwadde yali amukwatako kabine ekiro masuuka tokyakwata omukazi ono ye agenda kuwulira bulala that's why maze okulaba definitely research amaze okulaga ebintu bino abakazi be bakozesa especially zi dildos sex manya biki zezikyasinza okutambula nzokola era wonyagala business ng'otandika eyo online reason being men balina gye babulidde gye bataatatuukiriza eno okitegeera so that's why I've told you it really depends era batugamba nti abakyala bana abafumbo bebasinze okubeera n'ebyo ebintu kyekiri nange kyenagambye gundi eno ehiitinga nnyo abasajja ehiitinga nnyo abasajja thank you so much and by the way kyogeddeko previously nti sayika eno ehiitinga nnyo abasajja abafumbo kyekiri omusajja kyeyagamba mpulira omukazi nga ntamye si nti aba akutamye muba mubikoze biweddeyo toyina walala ogenda kwetaera ogenze wezze bujjo mu misingeko tuyita ogenze mu bwenzi non-really nga nammwe mubanga cycle yammwe n'ofulumyako omusaayi noddamu refresh. Actually, that's the same thing. Recently I was sitting with my colleagues here last time and actually nawe naliho nga naliwo emirundi ng'ena esatu kata nawo abasajja so these men nga bamu bali wali ne basajja bannaye bali ku pool abalundi n'omusala nga atudde ku mmeeza ye nalala ku simu ye kuba saawa mpaka saawa 4 talina gwalinza omala nga agenda omusala nga ali ku laptop ye oyawanisema and actually I told my friends nga naye I've come to realize bino betubeeramu netugaba bambi abasajja bali mu kwenda kombe bambi tebali mu bwenzi because kati mbeera mbalaba kati abastudinzeko by the way in depth into the male gender abasome gender studies kati tofuba tusobola okukitegeera abeerawo nga talina kyakola obudde buddayo ewaka ate muno n'alwawo nawo n'amakinga sure nti agenda kuddayo saawa nga mukaga nga mwenna mwebase n'abasooka n'okukeera n'akeera n'atambula n'agenda for like 3 days mugenda okulaba kati nga takyakikola ekyakomawo mangu ewaka mwalidde akubuuzako what do you want come and you go out oba kitegeera akomyewo ateredde ekyo abakyala bambi mukiyige men we are like that yo cycle yaffe abakyala njagala mugiteeke mu mutwe kizibu nnyo by the way abakyala abasinga they really didn't know this ate bambi mukoleddemu nnyo ensobi nti olw'okuba omusajja agenze mu that particular section
ne mugamba nti bannaye ayenze ankyaye takyanjagala nga bwe yali anjagala ne mweyerukiza na bwereere ne mugwa mu bizigo bye mutandiguddemu ne mufuna obubina bwe mutandifunye because okweraliikirira kwo we kujjira kambazeeko katono ku gundi yaffe badde nkyabagamba nti omusajja bw'aba akomawo akomawo na laavu nnyingi naye kati gwe yalese wano olina okuba nga olina entegeera ey'enkukunala nno okusobola okukitegeera nti abadde alina gy'ali bw'akomawo bambi yes naye kirina omutwalira okutegeera nti omuntu gwe yalese eno teyamugambye. Don't you think we need to see also the signs? Definitely. Actually, must have to just signs and how to handle. Okay. Omusajja ono alina okukitegeera nti gwe yalese naye alina omusaayi. Oba ntegeerekeka kiraabu yonna nga bw'agenda okugireeta ku speed ey'ekika ekyawaggulu nga lwababandi bwenjira bwegenda okudda tejja kubeera that much welcomed as expected. Kuba wafuluma ennyumba totugambye saagala okomewo nnyo okonkone n'oluggi olumenye na lumenye olina okonkomane maama meega munzigulirewo. Now the thing here is this nti oba okomawo ne love don't expect that omukyala agenda kuwelcaminga because waleka tomugambye. Now come back in a very slow mode obe n'entegeera eyo nti ngenda ggula mugule banga mukwano obuto obadde okifumanya abafumbo baddamu ne beekwana butaate ebimuli n'atandika n'abitona n'amutwalako out naye ne bamutwala mu salon n'amukola akavidiyo akalungi n'amutwalako ku beach like that agezaako okumuzza mpola oba okitegeera kati ate laavu neetinkika buto ng'oyinza okugamba bakeekwana ne baddawo ne beegattanga abateera bangako like that. Zino cycles by the zibeeramu nnyo mu relationships but people do not really notice. Naye abana science bakizudde nti ebintu bwe bito bwe bigezaako okuflowinga oba okitegeera like that. So now ese obadde alina ekibuuzo ky'ombuuza signs zemanyira kati omusajja agenze mu nsonga ze ez'ekisajja manyira nti omwami wange ali mu nsonga ze ez'ekisajja signs ze zino one eziri possible zosobola okulabako nti ezitasoboka atandika okwewala sex ebiseera ebisinga obungi wangi nagamba saagala alaba nga yali akwatako nga mwebaka mwena mwekudilinze bulungi nga takyayagala nnyo takyagala kusemberera nnyo definitely atunula eri piro mwekuba aba takyagala kutunulira nnyo ebiseera ebisinga obungi. Have you ever do you know how it's very painful when you go in your bed with your man? It takes someone who is really understanding. Nakuba omugongo omugongo guluma but it takes someone who is really very understanding. Bakanya kulanga wefukula mu buliri. By the way, this cycle actually ereeta n'olusirika mu buliri ate tulina olusirika lw'abasajja olwo ndirwogerako lwanjawulo naye waliwo n'olusirika luno abasinga olungi lwe mumanyi omwami aba takyagala kwegatta nnyo kampandike wano topics ezimu zesaagala kusuwa bafana bajagamba akomawo ddi because goals ze ziba zimaze okuggwayo okitegeera aba yeegasse nnyo now so akuba omugongo that's one ekyokubiri ebigambo bye bitandika okubeera nga bibale nga bw'onooba oyogera naye tagenda baddamu bingi nga ne bw'alaba nga mwonoona ebintu awaka nga nekyamunyiiza edda talina kyagenda baddamu agenda baleka bulesi mugamba ono ekintu kyali kimunyiza engatto nga ne bw'asanga sabbuuni nga nnyulukukira mu mazzi tabanyega ebirowoozo birina gye biri walala nnyo emmere n'agiryako katono n'agenda ne yeebaka naye nga yagala kubeera ekamu musangeyo ku balkoni yekka bw'aba ali munyiwa akawisiki ali mu kunywa kawisiki bw'aba talina balkoni ali kashedi ke bambi atudde asirise ali mu kusoma mawulire oba ali mu kuwuliriza radio mukyalo by the way ogenda okusanga omusajja oyo ng'ali mu lusuku atudde ka radio kali awo yeesigamye ekitooke oba kitegeera akomawo obudde bugenzegenze. That's how actually this cycle hits men nekibaviirako results ezo zonna ze mujja mulaba oba okitegeera. Ekyokusatu ogenda okulaba nga okuwuliriza kwe kukendeera nga yali akuwuliriza takyakuwuliriza ng'omugambe takitwala serious akyerabira nakivaako mangu era ogenda okulaba nga ne bw'omukwatako omukono alina gy'aguzza. One njagala abakazi mu kikooti nga tekitegeeza nti takwagala agenze mu nsonga kati psychology yalina engeri yajali tulinamu paati y'obwongo ey'abasajja etuuka ekiseera akabokisi kali nga twagala kubeera ffeka
ekyo bo bwe bato ba psychologist bwe bakikola ki bwe bakyogera. bakitaminga kati eno mu gender studies bwe bakitaminga nti that is what we call the male intimacy cycle. Yeah. Kati obuzibu bwe bujjira abakyala bagezaako gisuffocatinga obutabaawo, and that is very wrong. Cycle eno nga bwe nabagambye nti ye eba etambula bweti kati gwe bw'ogezaako n'ogiyimirira wakati nga bw'olaba abakyala mu affectinga menstruation cycle yammwe. One, taking pills. Isn't it? Ogenda okulaba ng'omwana ennaku ze zitandise okukyuka. Ogenda okulaba ng'ennaku ze zitandise okukyuka. Ekirala nga flow yeeyongedde gy'akoma okuyingiza pills ezo okuzimira. Flow yeeyongera n'ennaku ne zikyuka. Ali mu cycle agitaataaganya n'olubuto ne lumuluma, omusango akuba omulanga, ate ne flow y'omusayi sometimes etuuka ekiseera neeyonooneka ng'afulumya ng'ebintu ebiri mu stains. Okitega gutandise okukwatirira. N'agendamu leero yali agendamu luli ennaku ze 4 oba 5, yali agendamu ennaku ze 4, then wakozesa pills ezo nnyo n'abanga lwanaddamu okugendayo oba nga bicyankalanye leero ajja kugendayo malemu ennaku 2 ate asooka arresting ate some 4 days atabiddemu. You are affecting the cycle, isn't it? Kati nammwe abakazi, you affect the cycle of men. Abasajja mubagaana okugenda mu nsonga mu bupiira obugaanwa abasajja bano okuyingira mu nsonga ezaabwe. Ozahawo abakyala bano omwami bw'aba agezaako okukwewala omutangira okukwewala. Lwaki naawe kitogera nange biki n'omubeerako n'omujjako essimu n'ogiseeri omujjako muli n'ogaseeri olemye bambi okumuleka yekka alowooze. That's why abakazi beebuuza, why are men always devoted to football? Agenda mu mupiira n'alaba Arsenal n'addako mu bbaala n'atuula eyo making sure akomawo mwebase. Liverpool kyeyankolera tugende maaso. Awashitekeera making sure akomawo mwebase. Do you understand? Kati mwe mugezaako to affect this. Omusajja ono gy'anaakoma bambi okubuliramu. Kyova olaba abasajja, ogenda okulaba abasajja abamu nti omukyala wa mukyawa ayinza n'okwetta. Omukyala wakyawa omusajja oyo asobola okwetta mweyo cycle. Mbuuza lwaki bw'otaganya mwami ono kuyingira cycle ye atuuka ekiseera n'afiira mu ggo. Atya nakugambye omusajja bwe yeeyawula n'addako eno yekka ye-identifyinga self ekomawo n'amagezi ge ag'obusajja. Kati bw'agaana n'asigala mu ggo wano nga gw'omulimu bw'oti gwamulowooleza alowooza kimami kyange era wali ebisajja ebisiriwala n'omulaba nga yasiriwala omukazi abeewaabwe bamuyita mu nkiiko permission asooka gisaba mami akyagaanye you understand identity ye nga yafa asooka permission asooka gisaba mami nyina amugambye sukaali mutabani ndi mulwadde kansooka embuuza ku mami olwo position ya nyina agitaddemu omukazi gwe yasanga e Kampala. You understand? Kati omusajja oyo buli kimu ekimu. Thank you so much. Definitely, but then tekikujjaako your identity as a man that you have to provide the other side oba ne family y'okukijjako. Kyengezaako tegeeza mu kino kyekiriwa nti you need to make sure that omusajja nga naffe tubaleka ne tuteegatta nammwe nga muli mu nsonga. Ate tusobola? Tetusobola nti biri abasawo bagamba it's also healthy. No, it's not healthy. But that's what I hear. Tekirina buzibu okwegatta n'omusajja ng'oli mu nsonga tekirina buzibu. Atatumanyi nanye nawe. Brian, is it healthy? But that's what I hear. Okwegatta ne mukazi wo ng'ali mu nsonga. It's healthy. Mukinoonyerezeko abasawo. By the way, you can even go to the internet. Douglas, wagakuwa ebyo. No. It's not healthy. You just imagine about that. Let me tell you something. Ngenda okujja ku camera wano ebiseera ebisinga. Obadde okimanyi? Let me tell you something. Yes, ojja buuzaako abasawo bajja bawagundi zaabwe si kibi kisinziira anyway but science alaga kale kiri very disgusting musayiko fuluma ate oteekayo but
So some people it's healthy. Era wali abegatta ng'omuntu wali mu nsonga. Kiba kirala muko. Kiba kirala muko. Kadi back to my topic again, Essie. Nti nga naffe tubaleka ne tuteegatta nammwe nga muli mu nsonga. You're a Suza Google. You talk while I'm asking Google. That's the same thing that we actually also face. Okay. Ebiseera ebisinga bwe tuba naffe tuli mu gundi zaffe, you need to let us be. Kyekino omukyalo omu kyeyagamba give men space. There is no way a woman can give a woman space omusajja tagitaddeewo eyo embeera ey'okwewa space. Era abakyala mu mwena mwena abandaba ku kamera, omusajja bw'omulaba nga is questing for space ng'ayagalamu akadde ng'ali yekka kamuwe, tekitegeeza nti agenda mu bwenzi. It's not that way. Try to code this right. Abasajja abasinga they enter into that for them to discover their identity. Bababuliramu nnyo, babalowooleza nnyo, bo bambi ne bateerowooleza. Era osanga omusajja alina family, omuliza bana tebanalya, simanyi omukyala, simanyi biki naye gwe n'omubuuza ate gwe. You are doing all that for other people. You get? Now what about you? Era nabuuza omusajja omu nga ye buli kimu family ye ne mubuuza ate gwe. Kyova olaba abasajja ebiseera ebisinga olw'okuba eno sayika abantu abasinga baginyooma, abasajja bakula mu myaka gyabwe bambi n'atuuka ekiseera ng'ali yekka. Mbuuza lwaki? Yali absorbed nnyo mu bantu bano n'atecreatingirawo bintu binaamubeesaawo mu myaka gye egy'obukadde. Oba okitegeera? Mu myaka gino by the tugenda okulaba tubabuuliramu nnyo nga bw'okiwulira ne tuteerowooleza. Kati omusajja ogendamu eno sayiko ye kimuyambako nnyo. Nga naawe sayiko yo bw'ogigendamu ekuyambako okuwangaala n'okufulumya ebikyafu. Naffe sayiko eno etuyambako nnyo okutegekera obukadde bwaffe. You get? So that's the thing here. Kati omukyalo ono bw'obwanga gwe kapiiro ng'ana sayiko yange ogigendamu kigenda kundya. Bw'ononkyawa kigenda kundya. Kati kankulage wali weegenderezaako era ogenda okiraba nti abasajja abakuliridde emyaka ne bakazi baabwe, omukazi bw'afa n'omusajja naye afa mangu. Akitaliko mukazi olwekyo buzaako lwaki? Nti lwaki? Nti omusajja bw'aba abadde ne mukazi we okumala ebbanga, omukazi n'afa n'omusajja naye ayanguyira mangu okufa. By the way, kintu ekyo nakibuuzaako. Kiba kuki? Abadde gwe ese obwongo bw'abasajja bunyuma. Buuza lwaki? Abasajja bwe tubafuna we get absorbed into you. Kati ebiseera ebisinga abakazi mwe temutuganya kugenda kuhitinga sayike eno. Lwaki tubabuliramu? Become into you. You are my DNA. Gw'omanyi olugoye lw'ennyambala. You are my everything. Otuuka ekisajja ng'okiraba kizeeyizeeyi naye nga kyabulira ku jjajja mukyala. Era nga buli kimu jjajja mukyala. Bw'aba jjajja mukyala emmere si yagifumbye tajja giri. Chayo wasiyambu. Bw'aba chayi ate nga mwebale nnyo. Ate nga ne bw'aba chayi asobola okudifficiatinga nti eno emmere jjajja mwami si yagifumbye, jjajja mukyala si yagifumbye. Oba okitegeera amubuliddemu. Kati omuntu w'oyo gwe yabuliramu bw'avaawo kigenda mukaluubiriza. Era ogenda mulaba ng'ayogera yekka, ogenda okumulaba ng'emirembe gyamubula, atandise okulwala n'endwadde z'ataalwalanga. Oba okitegeera oluvaamu nga naye agenda. Kiba kitegeeza yabuliramu oli. Esi sayike eno eyamba nnyo abasajja naye abasajja abasinga tebagimanyi. Ate abasajja abasinga naffe tugiziyiza okujja. Oba okitegeera? Tuli mindset change ne Douglas tugiziyiza okujja. Olaba nga omusajja si byaliko awankawanka na bina alina obukazi bungi bwafumita biki. Oba anagambye eno sayike tekitera nnyo kubeera nnyo mu bavubuka bano egira nnyo mu bantu abafumbo. Abafumbo men. Ejja abakuze emyaka like that egira nnyo mu bantu abafumbo. Era ogenda okulaba nga bambi omuntu ono bw'aba takikoze oba mukazi we tamukkiriza asobole okubeerako mu eyo sayiko, ogenda okulaba ng'eri mu maaso kigenda mukaluubiriza. That's why actually men die very fast. Era kyova olaba stop actually acting like pills mu sayiko z'abasajja. Let men be. Nawulirako Janet Kataba Museveni ng'agamba give your man freedom.
simanyi abasajja mubaleke koli basajja fe twabaleka dda like that bakola bye baagala non that kyali agezaako tegeeza that cycle bwehitinga omuleka ne identifyinga n'alyoka akomawo olw'olwa kwa esanyizo zonna zotubuulidde olwosa anedda nti ngamba omuleke ayite mu cycle ye oluvannyuma lw'okulaba signs zino z'oyiseemu okitegedde nzitegedde anti am telling a viewer nti ogambye nti omwami muleke ayite mu cycle ye ne ngamba muleke ayite mu cycle ye oluvannyuma lw'e signs zonna definitely muzize nkugambye waliwo endala signs by the ezisinga zeezo kuba jjukira kintu kyo tasobola you can't even notify it if at all omuntu oyo tomwagala naye abavubuka wano kikikisa ate yaffe cycle yaffe kati cycle eno ginayo giraba engeri gyehitingamu omusajja omufumo gyehitingamu n'omuvubuka akyanoja it's a different thing kyova olaba abasajja yo bwetuka nga bwona obwala kale bwe katugambe bana bakyali mu dating pool mukoze sex wa buli kika mumukoledde mu swimming pool mumukoledde mu nyumba wa mu lodge hotels ezenjawulo ogenda olaba nga omusajja atandise okukyuka esimu ozikuba takyazikwata ayina kati ye gyagenze yielding point ya intimacy eclockinze oba okitegeera omuntu mwawukanye mwaka mulamba myaka okitegeera ng'alyoka dda nagamba Michael asimanya mwana mbadde eno nga nkumiisinga you get kiba kitegeeza katadde gogenda ku moving on yono ye atakomewo oba okitegeera ate no yese ebiseera ebisinga oyinza n'okwekanga nga yabikola ebyo byonna n'agenda n'abeera absorbed into the business docket nagamba kanzikole ziwere genda mujjeyo tubeera by them eyo guntutukeisa ne tusiriwalamu abantu betulese nti tusobola basanga kitukaluubirizaamu especially kati abantu abasinga bakyali mu dating pool abatali married like we you get ebiseera ebisinga obungi abatali married like we ebiseera ebisinga obungi kibamenyaamu oba okitegeera ogenda okulaba nga onomuvubuka ogenda esiwafa asese ogenda okulaba nga onomuvubuka bambi agenda okudda ng'omuwala bamuwasa dda naye nga kituufu gwe yali ayagala oba okitegeera naye nga ye agamba mwebwe ebyo kyeka negundi akyali wanga alina sori gyanyumiriza kika naye ali mu nsonga abasajja baire bagenda mu nsonga naye according innocent kukyongambye oli mu nsonga ezo za nsonga naye tebasobola ekyokukola tebasobola ekyokukitegeera so now this male intimacy cycle hits us differently so tulizirabye you have explained wali noyogera next so how do we handle omukyalo ono wamala okutegeera omukyalo ono wamala okutegeera nti omwami we ali mu cycle oba ali mu nsonga manyi midde nti omwami wo ali mu nsonga ahandolinga atya akikwata atya isooka okusobola okukikwata omuntu ono olina okubanga wamwagali ebyaddala oba tewamwagala owedde ogenda kunati wabwogenda okujja amakubo amalala otandika oburanchinga bambi mu absentia ye mwatabadde kyobola waliwo n'ebisajja ebisiru nti mukazi wakyo bwagenda mu nsonga bidde ebbali ne biyenda naku bbiri okitegeera kibategeeza omuntu wamwagalira ddala omuntu oba wamwagalira ddala you're going to be very patient okitegeera oyo omuntu watugera okugamba nti tasobola kugumikiza nnaku nnya ayinza okuleetera okulowooza oba buli lunaku babeera ku ekyo thank you now kati ekyo nakyo bwe kiri olina okubanga omuntu ekisooka wamwagalira ddala ebyaddala ekyokubiri nti wambi bw'aba akomyewo mutegeere nti alina gy'abadde abadde ng'ali mu buwaŋŋanguse oba tugize that period of hibernation we wano amphibians zirina omuze especially ebikere ne toads frogs and toads zigenda ne zidde wansi ne ziba nga tezikyalya tezikyakola any other activity kati n'omusajja naye bwatyo bwabeera naye bw'aba akomye omutegeere oba okitegeera bino byazze n'amaanyi gali gazze nago ngazze ni biki gano force gyakomawo nayo gezaako gihandolinga obulungi mukaminge love esobole okudda buto kyobola bw'oli yagamba omukazi gwe yadeetinga si gwalina kati n'abaami naffe gutyo omwami gwe wadeetinga si bwato bw'agenda okubeera paka agenda kuba upgradinga otuuke ekiseera nga mulika ng'olina omwami wo iPhone Pro Max
okitegeera kati nga mulimu 15 oba 14 naye nga si bwe mwali at the beginning so bw'aba akomyewo n'eyo force bambigezaako to withstand ogihandling omutegeere ate agenda okukomawo with new ideas ebiseera ebisinga obungi kino baira kikolera nnyo abakazi abatali selfish okitegeera ekireka abakazi bano bwe tubawasa mutandika okwerowoozaako mmwe nga mweka nze fekata tulabirira fekata tuwa kino fekata tuwa kino fekata tuwa kino buli kimu mwe naye nga temulowoozezaako to the other being ata providing. So it's very much important to talk it's about very much that. important, definitely, yes. For your husband, man. Definitely, it's so much important. Definitely. Definitely. Bamulowooza kati bambi avuddeyo kati akomyewo ng'akaana bwe kanaalwala ekala bambi nga kadde tekakyalya nga kanywa bunywi bw'oba ofumbye emmere togenda kaliisa mberenge ogenda kwata obummonde obugottegotte otandika okampolampola ekyenda kitandika okuba nga kitandika okumanyiira emmere addemu arejominge katandika okudduka emisinde kabenga katalwalangako yeno esaiko naffe abasajja naffe gye tugendamu ekitegeera kati egyo abakazi bambi temakimanyi and anyway we are not here to blame you, we are here to educate you and to inform you. Just welcome it and just try to understand. Bw'oba oyagala relationship yo oba n'obufumbo bwo buwangaale go wenna ndaba ku kamera nkusaba try to understand the differences that you have in between you partners. Manya nti omwami wange oba n'omusajja kitonde ky'operatinga bulala naffe tuoperatinga bulala. Tojja kumakinga musajja awulirenga mukazi bw'awulira oba tojja kumakinga mukazi awulirenga musajja bw'awulira. Ako kakulu abakazi mulina ensobi gye mukoze ku basajja mwagala abasajja bawulirenga abakazi bwe bawulira ate kitasoboka awo friction bweva tantegeera takola biki no manya nti kino ekitonde kyo kitegeera bwe kityo n'engeri gye kikolamu ebintu byayo bwetyo bwejja gw'olina kumanya nti kati mpumbako mpumbe tagenda austre oba okitegeera n'omukazi nagwo gutyo mistake awegira nze esimaze okulaba ebyawukanya abantu si sex and not poverty as you people think. Ebyawukanya abantu butategeera differences ze tulina. Abakazi bava ku planet ndala naffe abasajja twava ku planet ndala. And they need, you know, baba balina okukitegeera bintu kati actually ekirungi akyogedde tubeera wano ku media tujja kujja nabyo tubyogereko. We need to talk about very many definitely between genders. Kyekino kye nagambye nti ese wenja n'enkubuulira ebizibu gojja n'ombuulira ebizibu Douglas naye biki nze mba nnoonya solutions era bwongo bange oba ombuulira ebyo nze nga nnoonya solutions kati ate gwe issue ya solutions si gy'oba onoonya oba oyagala mbeerawo nga nkuwuliriza ngambye nga walaba kyokolaba abakazi abasinga okuko be bakyasinze n'okuwandiika amabaluwa oli okyegendereza waki muyinza omuntu amuwa ne solution atakolako nakye muyinza omuwa solution atakolako wadde n'emu naye kiri nti mumuwulidde. Women actually always feel better when they are listened to. They are not after solutions. Men, we are doing things wrongly. Mukazi wo muwulirize bw'oba toliimu mbala yakuwuliza the art of listening kyeyigirize oba kitegeera kyeyigirize the art of listening. Abasajja kino ekintu tulina just kukiyiga buyizi kikalubamu because tekyatutondebwa ffe ffe tuliwo okuwuliriza era kyova olaba abakazi bawuliriza balungi okusinga ffe abasajja kyabadde bwe kiti logically nze nga ngenderawo nga ntandika okunoonyeza solution katugenda kola bwe tuti atujja kola bwe tuti atujja kola bwe tuti omukazi awulira nga bimubowa tomuwuliriza ye kyaba yagala kimu nga walaba n'akaaba n'omuwaka Soviet n'asangula amaziga n'akamba n'omuwaka n'akamba beera wala everything will be okay n'omuyimbira. Abasajja batebakyagala kati fe abasajja ebyo si bye twagala. What do we want? Fe kye twagala fe nga tuzze ewammwe fe just we tuwe room mwe tusobola okubeera nga tusobola to manifest our solutions. Fe bwe tuba tulina ebizibu byaffe tugenda naffe ne twekweka ne tubibuulirako mikwano gyaffe ate abalala abasajja olwansi n'abakyala oyo abakyala abawulira oba okitegeera n'omugambako biki naye era bwe tujja ne tubuulira abakyala ebintu byammwe mugenda bitwala to ebit emotional kyova olaba mmwe kambabulye sirina wano ecupa nandibadde embalaga emotions n'obwongo bw'abakazi engeri gye bukolamu tosobola kuseparatinga emotions na bwongo bw'abakazi you can't
tosobola kyova olaba by the way zinange kambawulya challenge nina n'oweewange oweewange bwe twogera ensonga z'amakulu aziteekamu emotions seewuunya lwaki bwe bato bo bwe bali kuba ne decisions zaabwe ziba ku emotions zaabwe ziba emotion ebiseera ebisinga obadde okimanyi omukazi newaba wakola business emotions zibeeramu oba okitegeera simwagala omwagala tomuguza tajja kujja naye omusajja webale nnyo naye kati omusajja ye agamba abala business oba oyo mulabe wange oba oyo ki yasembeza busembeza kiri nti amugjeeko business ekyo abakazi kyebatasobola kukola okitegeera naye kati bo abiseera ebisinga kati mwanyi kiba kizibu nnyo okuseparating kati fe abasajja kyetwagala kimu kyokka put a ground table kwensobola makinga sure abaddugavu basoma tiktok yajja omuntu asobola otula kukatawo for 2 hours naye kati wawa page ekola obutabu nogi. But let me tell you something. Bino ebintu bigenda kalubiriza nnyo abasinga obungi. Reason being, it takes time. Era mbasaba bambi okuwulira n'okwewuliriza byawukana. N'okuwuliriza abalala. Definitely. Naye kati nze nkusaba weewulirizeeko by the way. Once in a while. Jjako noise. Oddekawo weewulirizeeko ebiseera ebisinga obungi. Obadde okimanyi amatala galina okubaako oba gaveeko ne bwe gaba bwe gali n'otulaawo gwe n'osika obadde okimanyi osobola n'okumanya nti omwami wange wano mbadde mukolo obujeega mbadde nkola ensobi wano ku mwami wange oba okitegeera ngenda kutereezaamu wano omanyi bw'oweewuliriza otandika okwebuulirira ebiseera ebisinga obungi but women olw'okuba obwongo bwamwe tebuteredde mulaba kino kitweninga social media biki you end up actually getting lost nti omwami naye n'alaba nga takyakuvuba gy'oli engatte osimanyi eri ku gundi gy'oyagala okufuna engatte biki kati bambi ne waaba ali mu sayike eyo gwe togimanya nti yagibaddemu era abakazi abeekuumira okubeera very busy takimanya nti even that cycle hits men etuuka esa neba hitting that's why even to identify it at all kiba kizibu nnyo ku mukyala ali very busy oba okiraba agenda okulaba ali very busy omwami aze n'ebimuli ku mulimu agenda okulaba biki kube bambi oli akomyewo era mwegendereze nnyo surprises abasajja ze babakolera ng'abadde tazikolakola wabaawo gy'abaava gy'atasobola kugamba in most cases abasajja naffe tugenda mu nsonga mubadde temukimanyi fe ensonga zaffe bwezito bwe ziri ezaffe zizakuvaamu musaayi ezaffe bwezito bwe zitambula naye mutuganye tugende mu sayike eyo tusobole naffe okwerowoozaako tubalowoozaako nnyo naffe ne twetamwa kyobalaba kati tukaaba nnyo tugeze kazi yantama ntuuka ekiseera ng'omukazi naye naffe tubeere omusajja ng'antamye kiba kukyekyo n'omukazi omusajja okutuuka ekiseera n'akutama kiba nga akukilingingako nnyo omusajja naye okubeerako ennyo otuuka ekiseera n'omwenyiwa. Let me tell you something. This love grows. Oba kitegeera gubanga omuti gutuuka ekiseera ne gutintimuka ebimuli bulungi ne gutebwa n'ebibala abaana nga wiiki emu yokka emmala okutintimuka omuwiiki eyokubiri aba serious yes okwo tekuba kwagala tekuba kwagala esimu ese okwagala kintu definitely not yet by the way sinaba kwogera about lust and love sinaba kukyogerako definitely but before actually even as we live kyekiri bino obuntu obusatu mbadde saagala mbuleke a chess player a father and what them got to instincts definitely like six zaabwe kambo emango instincts zaabwe and a father baawukanamu chess player akola guno waliwo omusajja omu talina muwala gwalemwa Kampala wano mbuuza atya agenda ku CPS n'atuula n'afuna abasirikale baabo n'afuna ne babawunsa n'afuna ne kabangali bw'afuna kabangali mpulira bagamba abakazi muli bagezi you are not at all men calculate God oli bw'abafuna bw'ati babeeno bateesezza dda nti aliwo omuzibu minisita oyo muzibu oli akwana ne baministers teri mukazi amulema abeerawa jakubulira because I wanted him to try me nati nkuwa tips zaate teri mukazi amulema try me yeah
teri mukazi amulema ng'ajja bulungi oba mwesanzeewa nadde waba mu bbaala ayinza okujja mu bbaala ne bagamba oyo omuwala muzibu muwala biki n'akutandika naye appearance ye yokka naye muba mugenda bakuggulirawo buggulizi noyigira emmotoka agenda mu bondi neyeyazika emmotoka eziriko talina connection mu Kampala wano gy'atalina byonna ebikusuula amatu yabirina byonna bikola ku kukwana bakazi byonna bikola ku kukwana bakazi njogera ku chess player nanti mbawa x6 zaabwe bali abasajja babala omuzannyo they are too logical than what you even expect ate nga tavaako wadde n'ekikumi akulya bulungi nga takuwadde wadde n'ekikumi I wanted them to try me n'akuvaako n'agenda ew'omulala naye ayinza okuvaako ng'akozesezza emitwalo aga oza kabanga ali ku poliisi ogijja ku poliisi yaffe ye Uganda bw'ogimanyi oza agiwa sente mmeka very simple man n'akugjawo bulungi n'akutwala ne bakutwala wano ku apartment mpola mpola kati apartment kati bazipangisa n'akukola byakukoze n'afuluma n'agenda waliwo ataddemu amaanyi ge obudde bwe just for sex just for one night nati bagambye oyo omukazi kodi ze nzibu kumenya kati ye n'akusabula kodi kati ayagala n'akusabula kodi omanyi tulina bye twagala okukola in life ngamba ndebyeddala nga olwokuba oliba angambye tasobola kunjagala wali kirese bulesi nati abasajja ayinayo ku mirimu emirala why not akola naye abasajja waliwo abasajja egyabwe abamu si bonna ng'ayagala kumenya kodi kiringa abasajja bwe tuba nga tuli mu kwegatta namwe omusajja yenna bw'abeera mu kaboozi ayagala approving era kimalamu amaanyi kati gwe bw'ova eri omusajja n'obaako omusajja wawulira nga wamunyumyako nti oyo tamalaako kimuhiitirira so deeply kati ne mu kukwana bwekito bwe kiri kati ne mu kukwana bwekito bwe kiri nkwana ntya omukazi n'agaana wayowuddeko statement mbasajja bwatyo kiba takulira ddala obwongo kiyita ki you get awulira nga ddala teguggwa kati ova olaba afindinga kyobola oba chess players bagezi ne bw'oba oli mukazi muzibu kiba kizibu nnyo okuggyako katonda ng'asaasidde gwemubuuka ate bwakutrayinga kaleeta kodi ya njawulo ozitegera abasajja balina kodi mu kibuga wano era ndaba abakazi nze nkoze sente zange teri omusajja asobola kuva eri nammanyiira n'akola atya maama wange amagezi go we gakoma ag'abasajja abasinga tubadde twagala atugezeeko bangi oba oyagala gezeeko ajja kugezaako abo abasajja abasajja x6 zaabo ba chess players 1 night stand ekyokubiri they are always calculative omulaba omanyi hani emotoka yange yabadde bwekiti ate noweereza ye omukazi n'ozijja mu white nga teri azikusabye n'ozimusindikira ekirala yeesibya mukomera n'ogenda n'omujja owa poliisi n'amuwaayo ekyetaano gwe ng'ovudde mwana oba ntegeerekeka nnyo ate n'ozimuwa ng'oyagala nga n'akaboozi akakuweera mu budde w'okaagalira ekyo wakiŋŋamba nkijjukira bulungi ebipapula n'abireeta biki naye weyogera ku ssente naati kati oyo kangubuulire oyo yakola ensobi yanyiga koodi embi oyo yali musiru era mbadde student mpola mpola abantu basibe tuba abatulaba mwebale nnyo okulaba byenjogedde emabegaawo amanya gange nze Douglas Kesega waga bulijjo mbegaidde njagala mugenda mu subscribing ku Media Now UG ebisingako ebingi ebifaanana bwe biti ngenda kwogera ku lusirika ku Media Now UG omusajja naye abeera mu lusirika bamwe eno cycle gye twogeddeko olusirika lwaba akola ki that's how men run in the cave toba abasajja bagendako mu mpoko tujja kubyogerako Mr. Fixer kyeki nja kukyogerako ku Media Now UG byonna abaagala okumanya engeri ebintu ebyo engeri gye bitambulamu omusajja yeeyisa atya bw'aba ali mu mbeera bw'ati ki ekiba kiri behind embeera ezo byonna ojja bisanga ku Media Now UG wegenda osubscribinge obirindirire osirike
Anyway, tubeera wano ku S Media Uganda tubadde ne Mr. Douglas K. Segawa. Thank you so much abatulabye okuva gye twatandikidde paka gye tukomekereza. Munamba tumirako Point Media, my friend, tumirako Nambiru Anna, tumirako Halat Hub, nawe tumirako. Thank you so much okubeera wano mwenna bwe twatandikidde paka gye tukomedde. Bibadde bingi bye twogeddeko olunaku olwaleero, but hope nabagamba here S Media we inspire. Yeah, we add value, we motivate, we encourage, we build, and actually we do it here. So, naye nga maliriza njagala bagamba tubeera wano ku Satellite Hotel Saas Chanja Road. Gweyagala ebisuula eby'okumulyamu, okwebaka, omulemu, osule bulungi, okole ki byonna ojja wano ku Satellite Hotel. Still Satellite Hotel baina Satellite Health Club gweyagala ogendako mu gym, mu sauna, mu massage, yes, steam bath, ate kasente akatono. Nabagamba mubeera 2 3 4 ka discount kabeerawo. Buli kimu ne kiba nga tekitambula bulungi. Wali safe n'obozera emmotoka yo totya nti tewali safe, waba safe nnyo. Satellite Hotel kyekifo kyokka ky'osobola okuliiramu ssente zo n'owulira ng'ate weeyagadde. Still Rama Lusania ono nasangibwawo ewandege yawo yagwayagala olusania olulungi oluyonjo omuceere ogwa ddala basmat si kitalo egenda wewa Rama Lusania. Enamba eziri awo mukubireko akolera delivery wonna woodi atuuka. To complaining anti simaye wala oba agenda ku Play Store downloading Jumia oba downloading Global otekemu Rama Lusania akamera ajja kubaka kutuusaako mu budde sawa yonna nga buli kimu kituukirira ddala bulungi. So Better AC one, Talk with AC. Yeah, we'll meet next time. Brian about the camera.